kyakitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza. Kakati nze sina lutalo lwe nnwana na muto wange Kyagulanyi, tulwanira ki ekitaliiwo? Nze namubalaga ali mumanyi nedda tenambaletera wano nedda oyinza okwagala nedda siina lutalo lwe nnwana naye. Olwaleero 19 January 25 nedda tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira. Ekisooka mbagamba ekintu kimu bw'atyo omukulu Mpuuga bwagobeddwa mu bitiibwa eby'ekitalo. We bamugobye nno kwekyalo kyennyini omukulu ono kwe bamuzaala. Ensonga zaaki? Ensonga za kulumba Bobi Wine. Abadde agamba ye yaleeta Bobi Wine mu Masaka, abantu ne bamugamba twaliza muli genda twakukoowa dda. Nalowoozezza nti tujja kwogera ku mufu, tetujja genda nnyumba ya bufuzi. Naye ffenna abali wano nga mutulabye we batumenye, bakansalas abatugomola y'ekiseka, omuli ne mutabani waffe Enkuke azaalibwa wano akiika ku ggombolola y'ekiseka, omuli ne Meeya Mbaaga, Meeya wa Kinoni Town Council, omuli n'abakulembeze b'ekibuga Masaka, omuli ne Meeya wa Nnyendo Mukungwe, omuli ne bammeeya bonna, nange Road Councilor mu kibuga Kampala. Omusajja gwe bayise Kuzoba Namirembe Kyagulanyi ye yatuwa kaadi ezatuwanguza. Omuntu omu yekka gwendabye wano ataafuna kaadi ya NUP ye kansala Bwankya yawangulira ku Democratic Party. Naye ffenna abasigadde wano abakiika kugomola ekiseka, Meeya wa Kinoni, Meeya wa Nnyendo Mukungwe, ababaka ba Palamenti abali wano, bakansala b'ekibuga Masaka, Kyagulanyi yagala tubeere bagunjufu. Omuntu bw'akuwa osiima. Sirina lutalo na mukulembeze yenna, naye nze ndi wa National Unity Platform. Njagala kubasaba Kyagulanyi amaanyi ge mwamuwa mwenna abantu b'Ekalege, abantu b'eggombolola y'ekiseka kuba yagiwangula ne Lwenge eno gye tulimu, amaanyi ge mwamuwa ate ge yakwatako naffe n'atuwa ne tuwangula. Kyembala okubasaba ekintu kimu, ng'agenda okubeera omubaka wa Palamenti owammwe, ekigambo kye bayita kubeera pulezidenti si kya bulijjo. Kyenva mulaba buli muntu asobola okuba pulezidenti, enkonyogo nga bwakola ki, nga bw'ayagala. Naye omukisa gujja lumu. Wano mu Buganda tukaayana, tukyayina omukisa omulundi omulala gutya gumu. Mukwate enkyabe batandike okuwandiika, mwewandiise, ffenna tusimbe mu kisinde, tukwate Kyagulanyi afuke pulezidenti. President kamabuulire bw'anaafuka president era ajja kutulaba, abasobola ajja kubalaba. Nga bwe yalabona mpa kaadi n'enkulembera ekibuga Kampala nga Road Councilor. Kyagulanyi oyo nga bwe yalaba omukadde waffe ow'ekitiibwa Mpuuga gwempa ekitiibwa ennyo n'amuwa obwa leader of opposition, era bw'anaabala president ajja kutwongera n'ebisinga awo. Mukama Katonda abeerere. Kituufu nnyo omuntu bw'akolera ebirungi oba osaanye okubeera nga abwotyo omusiima, wabula si kuddawo n'omujjonkera nga we bamugambye Mpuuga nti ekyamazima omusajja yamuwa kaadi era asaanidde okubeera nga amwebaza nnyo. Omusajja yamuwa kaadi n'amuwa omukisa omulala oguddayo oguddayo mu Palamenti. Yakoma ku kaadi n'amuwa ebifo bingi nnyo eby'ebitiibwa mu Palamenti, era bw'atyo asaanye okubeera nga yebaza Kyagulanyi, wabula si kuddaawo akubeera nga mwanattu
amujjonkera. Jukira gye buvuddeko Mpuuga abadde ajjonkera nnyo Bobi Wine buli kaseera n'alumba, buli kaseera n'aweerezaayo obugambo kwegamba ng'agala ttundira kibiina kye ku kyekipya ku Bobi Wine. Buli kaseera n'avayo n'asabulamuko, naye abantu b'e Masaka leero bamugambye genda tetukyayagala atoddamu kujjonkera muntu waffe. Abadde ategeeza mbu ye yayanjula Bobi Wine Masaka, era mbu abantu b'e Masaka ye yabaleetera Bobi Wine n'abagamba nti yono gwe muteekeddwa okubeera nga mulonda ku bwa president. Abantu ne bamugamba nedda omusajja tukuze tumulaba, era tukuze tumulaba ng'ali ku sayidi yaffe ey'abantu abanyigirizibwa, so tosobola gamba mbu gwe wamwanjula mu Masaka. Mpuuga bamugambye bw'ataaweere n'akalulu akajja ayinza obutakombako wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Mbeera bw'etyo bw'ekyali, abantu ddala beebuuza Mpuuga akyali wa kitiibwa oba ebyekitiibwa byakoma. Jukira yali wa kitiibwa era nga buli woyogera erinnya lya Mpuuga oteekako ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, naye kati beebuuza ddala akyali wa kitiibwa oba ebitiibwa byakoma okuva lwe yasalawo okubeera nga ajjonkera Kyagulanyi. Genda mu comment section otubuulire Mpuuga akyali wa kitiibwa oba takyali wa kitiibwa. Tuwe endowoozayo butereevu mu comment section. Kale kankwongere n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Mpuuga bw'oba omanyi tosobola kudda ku winning back that constituency, tojjayo empapula kubanga it will be a disaster. To be an embarrassment. Yes, tojjayo. Say that again. It will be a disaster. Tell him that again. Ikyemanya mpuliriza. That bwaba tali sure nti agenda kuwangula. Tojjayo empapula. Lwaki? It will be an embarrassment. Kijja kulaga nti it's Kyagulanyi yamufula. These are the facts. Butereevu nnyo kansubire ebigambo by'omukulu Frank Gashumba osobodde okubeera nga abwotyo obyewulirirako. Musajja aterya ntama ayogedde amazima n'ategeeza nti ddala Mpuuga bw'aba ekifo kyalimu kati ng'akimanyi tasobola kuddamu kukiwangula yandibadde teyeesimbawo, kuba singa ayeesimbawo ekifo ekyo n'akiruuzinga oba ne bamuwangula agenda kubeera nga aswadde nnyo ebya ddala kuba engeri gy'ajjonkeddemu Kyagulanyi, engeri ebigambo by'abadde ayogera ddala mbutuufu ekifo ekyo ne kimulema okuddamu okuwangula agenda kuswala nnyo. So amagezi ge bamuwadde abeere nga at least takomawo, mpoziko ng'ali sure nti ekifo agenda kukiwangula. Ate tulina bye tuwulira nti ajja kubwa president, tulina bye tuwulira nti Mpuuga akomawo kwesimbawo wakubwa president, oba lwa nsonga yakitegedde nti ekifo kyalimu ekyabwa MP tagenda kudda kwe kujja kubwa president, kuba kyo ali sure nti tajja kukiwangula, kale asobola okwebulizaawo. Mbeera yo ya Mpuuga ekyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Ate ensonga za Mpuuga nga tuzitadde ku bbali, amawulire amalala ge tulina ye omukulu Kapere ne His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi olunaku olwaleero abasobodde okukomawo ku butaka wano e Uganda. Jukira babadde Dubai ku trip Bobi Wine gye yali yatwalako Kapere, naye olunaku olwaleero basobodde okubeera nga mwanatu bakomawo akatambikeeko nga abwokalaba bakomeddewo mu mbeera yeeyo yennyini. Abalabye Kapere abagambye ddala omusajja ennaku z'amaze e Dubai ekyamazima anyiridde. Laba essaati kati zaakuba, essaati akubira ddala ziri azennyini ezalagira era ezimalirayo ddala, ate agezzeemu n'okunyirira n'anyiriramukko. Ekyamazima kyondooza Kapere musobola nammwe okumwerabirako musajja akomyewo ng'anyirira ebya ddala, kirabika n'omusimbi gwaweze kuba eri abadde atundanga keeki. Buli obwedde amulabako ng'aleese omutwalo, aleese 10, aleese 2, nga bonna bakola ki? Nga bonna bwe batyo bazimuwa buwi. Musajja anyiriridde Dubai. Kale kino nno
akyongera okubeera nga kizaamu amaanyi era nekyongera okulaga nti Kyagulanyi ekyamazima obukulembeze ajja kubusobolera ddala. Bigambo by'aba social media inlaws bategeezezza nti ekyamazima Kyagulanyi obukulembeze ajja kubusobola kuba ekisooka ayagala buli muntu, tafaayo oba olabika otya, oba oli mwana waani, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa tribe ki, buli omu amwaniriza mu kiti kye. Ekyokubiri, bw'asuubiza atuukiriza. Trip eyo yagisuubiza Kapere mu 2024 agwali mwezi nga gwa 7 n'agimusuubiza, naye mu 2025 yasobodde okubeera nga atuukiriza ekyo kye yasuubiza. So kabonero mbu akalagira ddala nti ye mukulembeze agenda okusuubiza ate amala atuukirize, si kusuubiza busuubiza bintu birekaawo, n'ajja bisuubizanga amale bw'atyo abeere nga abituukiriza. Embeera yo bw'etyo abweri obadde ku mukutu gwa Jika Media era nga nkusaba gwekuumireko subscribinga gwa atannaba nawe atannalikinga vidiyo eno. Genda maaso bw'otyo obeere nga mwanatu ogimpeera like, tubeere nga ekintu tukitambuza butereevu nnyo malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.